ng'asinziira ku mmeera Ruzira gy'aweera ennembera n'emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe. Munnaforum for Democratic Change Dr. Kizza Besigye akayukidde bannabyabufuzi abagenze ewa Pulezidenti Museveni ne bamusaba asonyiwe Besigye ku misango egimuvunaanibwa. Ono ng'ayita mu Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago abadde agenze okumukyalirako alaze okwennyamira kwe. Ekyasinze omuluma mu byabaddewo wano kwe kulaba nga abantu abamu aba IPOD bamemba ba IPOD bagenze mu meeting mu State House ne batandika okuteekayo ensonga nti basaba General Yoweri Museveni ate Dr. Kizza Besigye. Ekintu kyalabanga bakikoze mu ngeri etalinaako mutwe n'amagulu. Lukwago ayongeddeko nga Besigye bw'ategeezezza nti ku bonna ababadde mu nsisinkano eno teri yali agenzeeko yadde mu kkooti oba e Luzira okumukyalirako, n'olwekyo ng'ekyokumwogerera tekiba kya bwenkanya nga tebasoose kwebuuza ku yaatulugunyizibwa. Kubanga tekuliiko memba n'omu ku abo ababadde mu meeting ne General Yoweri Museveni mu State House abazzeeko wano okwogera naye ne bamugamba nti tugenda mu meeting era ensonga ze zino ze tugenda okwogerako ne bawulira oba ddala akkiriza oba takkiriza, kubanga babadde boogera ku ddembe lye nga Munnayuganda, ddembe lye ng'omuntu nga naye gw'oteekeddwa okuwolereza oba okusaba bakole bate osooka kuwuliriza. Ono era agasseeko nga Besigye bw'ategeezezza nti kikafuuwe okusaba ekisonyiwa omuntu amutulugunyizza okumutuusa ku ssa lino. Ye akimanyi bulungi nti omuntu amutulugunya era atulugunya bannayuganda bonna atusibyeko embeera eno ye General Yoweri Museveni. So toyinza kgenda wa muntu oyo yennyini akutulugunya ate n'omwegayirira nti sebo ntaasa ng'ate yakutuusaako ebizibu bino byonna, yakutuusaako embeera eyo ey'obusibira mu bbweriwo.